sikirabangako mu byafaayo bya palamenti tiyaggaddewo amazzi bagasazeeko sure tulugawo toilets bazisiba palamenti nefuuka ng'ekivulu abakozi mu ddeeka si lwakuba nti public holiday tewali mazzi yaimajense kati era abantu abali obubi badduka ne bagenda omanyiriranye presence office nga gye baggwereeyo palamenti eri mu makkati ekizimbe kya presence office kyo kirina amazzi ekikiranye kesisi ekyo kirina amazzi ekya prime minister kirina amazzi ebizimbe ku lands emmanga yonna birina amazzi national theatre erina amazzi naye akazinga ka palamenti kekatalina mazzi nga abawota babasala obusaziiko obusikatodono omupoliisi kifaananyi kyali kya palamenti nede kino kibadde wiiki eno palamenti we yakoma kadago yaleka agizimbye ne kaakati ebyongeranga palamenti okuggulawo palamenti ababaka batuulemu kikafuuwa endayira n'okulayira tesobola n'omwaliiro ogumu teguliiko gugenzeeko kadaga we yakoma weewe mu palamenti gy'osanga abaana abooluganda abakulu n'ab'emikwano nga bali mu palamenti bakola kati abannaye palamenti esaana ebeere ng'eweereza chansi bannayuganda bonna ate naddala kati ffe tulina omukisa nti ffe tuli mu palamenti tufune omusaala ogumu omusolo naye n'omulala atazze nga memba ateekeyo muwala we ng'akolayo n'omulala mutabani we naye abyeko kazza ewaabwe naye bwe bw'obeerayo n'otwalayo ne mukyalawo bagabana ebifo balina n'abakyala balina n'abaana nga bagabanye obasanga mu palamenti abafaanagana ng'ebinusu n'omutomera n'omuyita komisiona tya ate sore siyenze nze ndi bweti ate n'osanga omulala nga kubanga mwalimu n'ebirala ng'ebyokwewa eŋŋendo ezitaliiyo ate kati nekijja nekikwatira mwami magogo kati sipiika nti okufa n'obutanyagwa oyogedde ku magogo naye nga tugamba nti toyinza kubanga otambudde mu Novemba n'olabika nti otambudde ennaku asatu mu Novemba ennaku asatu ekitegeeza buli lunaku oweebwa $720 olunaku badde ofuluma tobaddewo mu ggwanga titobaddeeyo n'etiketi n'ebirala era ate ne mu Desemba neera ennaku asatu ate era ne mu January era asatu so ngati tukulawo wano bwoli wano nga bajjuzaamu nti yatambudde nengesete kankuzigirire Jamies Hotel Mubende ekifo kyokka mufunira eddembe balina ebika by'emmere byonna omuli local foods snacks oluwombo kwogatta n'ebyokunywa mu bika byonna bakusavinga breakfast ne dinner wonna woobwa obyetaagidde mu byensula bano balala balina rooms eziri self contained conference hall nga ziddala kati mwe abalina meetings ez'enjawulo mweyo ne Jamies Hotel garden zaabwe ngazi eri abalina emikolo egy'enjawulo olina mbaga birthday party baby shower n'emikolo emirala gyonna parking yaabwe ngazi bulungi ate nga ne security eri gulugulu emipiira n'ebintu ebirala tubirabira ku DSTV balina wifi ey'obwereere eri bakasitoma baabwe Jamies Hotel basangibwa Mbende bakijjulula okuliraana gas petrol station ku luguudo oludda e Kampala okumanya ebisingawo bafune ku nooti 783 34 77 85 oba nooti 7 48 57 52 ye Jamies Hotel Mubende mujjukira bwabaawo ebyafulumya ebyategeerekeka nti abakungu mu palamenti bezizza ssente ez'omusolo beegabidde akawumbi kamu mu miliyoni 7 era nga nampala w'oludda oluvuganya gavumenti owekitiibwa Mathias Mpuuga yatwalako miliyoni 500 olwo pulisa kampulira miliyoni 400 olwo Solomon Sirwanyi miliyoni 400 ne olwo Esther Afoyochan miliyoni 400 tubabuuza samuti twatandikira eyo ewala twasaba mututegeeze bannange bino ebifulumye biri bitya temwatandikira kubyenga tutabika bubi mujje mututegeeze mutubuulire mu palamenti kiki kubanga tulabika bubi ffenna abantu batutwala nti tuli bakenuzi kuba mujjukira ekyo kyaddirira mangu ekibba mabaati ekyali kyava kibaddewo kakati ebigambo byagenda mu maaso nga tujjukiza ekyalimu nti nonsense ezekenyini sekikuyo nonsense ensi neeruma naye nga tenakyakola tali kiddamu naye naawo tekisoboka twansonga mulumwe bwotyo naye nga anyhow bwe twamanya nti mu mateeka gafuga palamenti
waliwo akawaayiro nti bwofuna kimu kyakusatu ekyemikono gy'ababaka oleeta ekiteeso oba sipiika akkiriza oba takkiriza kati okireeta kakati netutandika netugamba tetusirike bwe tuti mufuke bakyesirikireda netutandika netukuŋŋaanya emikono kono ababaka wano bakola bulungi nnyo nga Mubende yali empanga kwolu 100 bonna basanyiko netunoonya emikono kati nga tutandika nti tetagenda kuweza mikono 15 nga banyooma tutulaki nti ate opposition yonna endi mu ngalo NRM endi mu ngalo kati si kikubo tajja kufuna ayitawa naye Mukama n'asaasira n'obuntu bulamu netunyonyola ababaka ensonga zino ne bazirabo netutandika emikono 10 kimu kyakusatu kitegeeza emikono 176 naye netuginoonya netugiyisa tuweereza notisi bw'ogiwaayo mu nnaku 14 sipiika alina okuba nga atadde ekiteeso ku order paper kakati twali tulinda ennaku ezo 14 ng'ebula 3 so bo bayise wansi bewaabira mu kooti ne beewerako obujulizi ne beewozesa ne basinga era Mpuuga n'alangira ti mulaba tuzze tuwangudde omusango ate wawangudde ani badde akuwaabidde wawezezza naani ani yawaabye bwete kwe bagamba bwe twagenda mu likodi ya kooti teyalinyayo wadde olunaku n'olumu nti nzuuno bwete empaala teyalinyayo likodi ya kooti ennungi ekulaga nti omusango guzzeeno okuzobozibwa omuwaabi gundi bo nga batadde taliiwo mu kooti parliamentary commission ekiikiriddwa naye teyalinyayo n'omulundi teyalinyayo naku speed emisango gimaze emyaka 2 mu makooti niyo ogugwe gwawozesebwa mu nnaku 3 zokka negugwa ne bawana ensala nti baguwangudde kati ova olaba eggwanga zibu nti onyumirwa nnyo ogende oba obujulizi bwo mu kooti naye babaka banno gyolina okubeera accountable ogaanye kati sipiika ekyo kyekweseemu omukyala Anita Among ekya kooti ti kooti yasaze naye ate kooti kale yayogera kusaviisa wuli ne waliwo ebirala mwalimu ebirala mungi ali mu paalamenti gwe twali twagala okugogola ng'oggyeko tetufunira kasiimo kano ke bayeegabira mu paalamenti gy'osanga abaana abooluganda abakona ab'emikwano nga bali mu paalamenti bakola kati abannaye paalamenti esaana ebeere ng'eweereza chance bannayuganda bonna ate naddala kati ffe tulina omukisa nti ffe tuli mu paalamenti tufuna omusaala ogumu w'omusolo naye n'omulala atazze nga memba ateekeyo muwala we ng'akolayo mutabani we naye abyeko kazze ewaabwe naye gwe bw'obeerayo n'otwalayo ne mukyala wo bagabana ebifu balina n'abakyala balina n'abaana nga bagabanye obasanga mu paalamenti abafaanagana ng'ebinusu n'omutomola n'omuyita komisiona ti ate sole siyenze nze ndi bweti ate n'osanga omulala nga y'omu tweva abapaalamenti ovugayo naku 2 ebisumizo n'obiteekaawo n'omulala n'avuga naye n'ateekaawo kugamba ekigenda mu maaso bannange kiri mu paalamenti kirala kitegeeza bannayuganda tebatunulira kya ssente babadde bingi gogolimba ali mu paalamenti we yakoma kadago yaleka agizimbye ne kaakati ekyongera paalamenti okuggulwawo paalamenti ababaka batuulemu kikafuuwa endayira n'okulayira tesobola n'omwaliiro ogumu teguliiko kugenzeeko kadaga we yakoma weewo abakulu sikirabangako mu byafaayo bya paalamenti tiyaggaddewo amazzi baagasazeeko tulugawo toilets bazisiba paalamenti neefuuka ng'ekivulu abakozi mu ddeeka si lwakuba nti public holiday tewali mazzi yaimajense kati era abantu abali obubi badduka ne bagenda omanye eriranye presence office nga gye baggwereeyo paalamenti eri mu makkati ekizimbe kya presence office kyo kirina amazzi ekikiranye KCC ekyo kirina amazzi ekya prime minister kirina amazzi ebizimbe ku lands emmanga yonna birina amazzi national theatre erina amazzi naye akazinga ka paalamenti kekatalina mazzi nga abawota babasala obusiziiko obusikatodono omupoliisi kifaananyi kyali kya paalamenti ekyo kino kibaddewo wiiki eno ku wiiki eno lwamukaaga naye ku mande ne ku lwokubyaku kyali paalamenti teyali zigule tewali mazzi
It's terrible. Kyewuunyisa nga sente esasula amazzi ezitalabise sisimu yefudde esente ezisasulwa weeziri zifuluma ate palamenti tulaba nti nno Mubende nti twali tusuubidde bajeti ya biliyoni 7 naye twafunyeko 6 nedda eza palamenti zonna ziggwayo eza palamenti ziggwayo nga bwe bazitadde mu bajeti bwe ziggwayo kubanga wano nyinza n'okubuulira palamenti quota release yasooka nga palamenti yafuna obuwumbi 153 ne miliyoni 6 quota release yasooka first quarter kakati ate kwenda eyokubiri nefuna biliyoni 251 ne miliyoni 5 kasente kali mu palamenti zifulumye nezipafu naye lwaki mubemutubuulira obukulembeze mwe mubibuusa amaaso ekitakolebwanga sipiika mulala naye nga sipiika azimba ebisaawe eno palamenti gabagigalabo bagijjako mazzi fe twewoze biliyoni 2.5 okuzimba ekisaawe kyehoima kya afcon naye nga kyehoima kituuza emitwalo 2 naye nga liteeberezo lyazimbye ekyemitwalo 3 nga ye muntu ekyo mbagambye kinezirowooza kati ebyo kankikomyawo naye tumujala tumalize nekyaba commissioners mu dakiika ng'emyuka nkiveko tugende ku nsonga endala. Yes, naye nga kyetegeeza nti nno palamenti bw'eriba nga abandi badde bataasa eggwanga ate be bamu kuba tewali mu ngeri yonna yonna sipiika gye yandibadde agana motion kubaawo naye gwolooza n'okuteekateeka okuba bano bazaake kivandula ekitegeke ekipangirire mu palamenti era naffe kukiremerako nti nabo beetaaga tubakube kyali kipangirire abaopposition bali bagudde mu lukwe nedda ngamba kankiddemu okuba zaake eyo gundi emu naye n'abalala abaali balina okukubwa bano abalemedde ku kigambo kya motion ya sensa nemufuna mukisa nemutakubwa nedda ate n'okunkuba onzijawo kubanga nze ntambulidde mu mateeka naye teri bwagala okunkuba tujja kulwana ate ate tujja kunkuba nkutame bwenti wansi azijja kukutama okuba ifumu lya mu kifuba toli enfumu italya mu mugongo akubalya mu kifuba italya mu kifuba toli nkuba lya mu mugongo saabu okuba gutoyinza kulwana naye abalwana nayemugongo olwo omuntu aba akudduse omuntu aba adduse kyova omukubere omugongo naye omukubere mu kifuba kitegeeza abadde ajja omulumba akulumba ekifaananyi kya palamenti naye nga kiserebye nnyo eri awo mu makkati kubanga mu mateeka ebisaanyizo n'ebyetaagisa byonna okuteesa leka tuteeseeko ku buso lwaki palamenti paaka egenda neekunya abakungu okuva mu madisitulikiti neekunya abakungu okuva mu minisitule neekunya buli kalamu konna nayeobalanga miliyoni 2 gyebakukomya omanyayo niyinza otya okubanga yeggwe okwaseera amateeka bali ate twagala kukwasa amateeka twagala nakweyanjula eri babuka banno abakulonda twagala kweyanjula kwakino mwakiremerako nnyo nti leka tukubaganye ebirungu mwatuuka oba yali oli omwami wengo omubaka wengo oyo amanya ganyanasa omutawaana enyi yayogeranga ennyonyo obitu bya sensa yagamba nti leka tuteese ne bwe tunaawangulwa Odria Mutege nti leka tukubaganye ebirowoozo oba tuwangula kale bwe tuwangule sipiika n'agaanira nolwekyo ffe nga bwolaba nti ffe twateekawo motion yaffe ebisaanyizo byonna netubiteekako buli ekyali kyetegesa mu mateeka n'obujulizi netubuteekako kubanga mwalimu n'ebirala ng'ebyokwewa eŋŋendo ezitaliiyo ate kati nekijja nekikwatira mwami Magogo kati sipiika nti okufa n'obutanyagwa oyogedde ku Magogo naye nga tugamba nti toyinza kubanga otambudde mu Novemba n'olabika nti otambudde ennaku 3 mu Novemba
ennaku asatu ekitegeeza buli lunaku oweebwa $720 olunaku badde ofuluma tubaddewo mu ggwanga tubadde eyo ne tiketi n'ebirala era ate ne mu Desemba neera ennaku asatu ate era ne mu January era asatu so ngate tukulawo wano bwoli wano nga bajjuzaamu nti yatambudde nengesente so bannayuganda tebaamanya nti mwalina ensonga endala nnyingi ez'okwogerako mu palamenti ate nga zaali zikwata ku nsimbi yamwe wamusolo kyandibadde kiteekebwa mu ddiiro nga bakkiriza motion neeteesebwamu wala motion teyinza kuyimira kugulu kumu twaleeta service award naye n'ebirala ebitatambula bulungi mu mwalireeta nomubiri mu motion kati kyetuba tugamba nti ne mu mateeka kale ne bwogamba nti kooti esazeewo ku byakasimbo kati kajjeeko kati abakobaleke bateesa ati ku bino biki ebisigadde ebikulu ebiruma eggwanga kubanga kwetwogera kawumbi kamu $7,000,000 naye obubbi ate obuli muno buli mu buwumbi na buwumbi bwa ssente mwe mubeera abaana n'ebyana palamenti eyo abaana n'ebyana nga y'omu nga bwe nkugambye nti naatambudde ennaku za mudiriŋŋanwa naku asatu za mudiriŋŋanwa abalala batwala bakyala baabwe ku ssente za palamenti bakomishona afe ekyala natwala bbaawe ku ssente za palamenti nga neesako ate yafuna yannene n'okufuneneko nombadde atali mu mbaka wa palamenti naye yafuna ensako alimba kale kankutwale ng'oli mwami wange oba oli mukyala wange ssente zange ku ssente zo naye naawe nezita palamenti ate naawe ekuwa ssente ekuwa tiketi nogenda oli mu ofiisi ya gavumenti olina emirimu emirala gy'okola tubeeremu ababaka abamaze omwaka nga tatambulanga nze kati maze kasooka ngenda mu palamenti natambula balumu tebakuwa tripu nadda luno juzi bwe mbadde muleega sipiika ti naye nti komunisi ngaegenda kutuula gwe nkumanyi wasibwa togenda kuba bali bamuganya okufuluma nekakati era akyali ennati zikyaliwo gwe gwesibwanga omuntu Uganda efiirwe yonna gweweina ebikolwa byo ekitegeeza Uganda yonna esibiddwa nomubuuza nga engeri gyotagenda ati ngenda kugenda kati nawe jangu tugende naye nga byonna byonna bagamba nti asigala mu kikunta yakizingako embeera eno si nnungi ffe tulowooza nti nno wabaddewo enjogera egamba nti lwaki temugenda mu kooti ogendera eki mu kooti kooti egyazanyisa kooti ye nga abaana ababakulira kooti za Uganda abawadde emirimu egy'ekivanduloabawadde emirimu eno mu palamenti wano bakola mu palamenti abaana bakoze interview tebayitiddwa mujje bazze bawa abawadde bw'emirimu kati gyoyagala oddukire mu kooti ye awo oba ogenze mu gemu nati nga ababaka ba palamenti tubasaba abayimuka ne tuteekako emikono nga tulina obwennyamivu singa basobola okuyimirira ababaka nga 20 nga sodria nga sodulu oba oliawo eggwanga lyanditegedde nti ababaka balina ki obwetavu naye bwetuba tusemberedde akalunga kano kemulaba buli omu aba yenyaga buli omu agamba bagenda kunwanyisa kyova olaba n'ebimu kati nga bye tulimu bino birina omulandira gwabyo batya kyova olaba lwetwali Arua nga tunoonya emikono manya ababaka twalina kubasaggula mwalina kubanoonya bulungi tubasaggula mu byalo byabwe gye bava nti twali Arua ne bapangisa kisa kya Mukama neyegattako kisa kya Mukama ow'eggomba n'abalala abangi bagende ku palamenti bekalakase ensi neyebalaba tekibeera kyangu ku palamenti wali ne bwojja n'owapegayiro n'omuwaka populaka ak'omutwalo akuddize kyebakukiriza na kyenji palamenti ffe nga abatera okuyitawo n'okuyimirira buyimirizi n'okusaba gwo nti mu kkuba eryo osanga emiziziko nodipulogam Uganda zaggwawo naye kati ziri ku palamenti palamenti ekifo ekyokuteesebwamu ekyeddembe noboolaba abatandika ku kampeyini wa independence n'oluvannyuma lwa independence wali waggulu wa paaka waliwo omuti ogw'eddembe bakuŋŋaanira abagala okuteesa ku biteeso by'eggwanga nga baguyita omuti ogw'eddembe palamenti yeesaana ebeere omuti ogw'eddembe abantu webatuula ne bakuba naye bw'olaba nga ejjudde amaggwa gano agaggwa ge batega mu kkubo
amagye ne mu barracks abasinga obungi nga bali ku parliament kisa kya Maria n'obwakisa kya Maria n'aleeta ttiimu kakati essential motion yaffe nsiima ababaka ebyali byetaagisa twabimala eyagaana okugiteekako order paper bamumanyi nti yagigaana naye nga bwanaddawo sanite naye tetujja kutuula tujja kugendanga